nali nyambadde t-shirt munda nagikwata t-shirt nenjiuza nenjiuza wenjiuza went nenyimirira nengira went nempampinga nenyenye ebbeere ndi wakati olwo amayinja gajangira bugizi went ab'emirimu bijjukira mmwe ngira bugizi went gayitawo nga mpampinga nze nali mugumu olugendo lw'obulamu lubeera luwanvu bannyabo. Mu episode yasooka watunyumizaako ko nti bumama buno wali obwagala nnyo naye ate kati mukyala Balimwezo tonaba tubuulirako ku mboozi mwesinkanyeewa mukitandise mutya omusanze ku kampasi wamusanga wa mukyala Balimwezo namusanga twali mu campaign tubeera mu campaign omanyi ndi musajja asobola okukola buli kimu kakati omusanga nali n'omuwala gwe njagala yali mulungi nnyo mubalagavu nnyo naye ng'asabira walala nnyo kakati awo ne tweta n'oyo omuwala nga tasobola kuva gy'asabira ate nsikiriziganya ne gy'asabira nga muyitirivu nnyo kakati maze omuta mu kaseera ako ate nsisinkana ono ate nga bafaanaganamu naye mulengera bwe nti nimwegomba kumbe naye aneegombi ondegera bulungi waliyo omukazi eyeegomba omusajja vaawo naawe ate nkigirira naye omusajja omulemu oyo ng'ayina brain power obulema buli wano mu mutwe mukyala wange yalengera kirala nzijukira bulungi the first time wetwakola stopover potwa ne tubasinkana bwe bali bakuŋŋaanidde ne tugenda ku the first stopover kati walingawo ebimotoka ebinene babiyita oba fuso kati nga waggulu wa ekimotoka eyo batikayo engeri y'akatandaalo nga iringa platform ye of course weyakola nga stopover na playing music abantu ne bajja kati n'alinnya ekimotoka ekyo waggulu katandaalo eri waggulu bwemu wamulengerera natandika okuzina kati okay yes we talk about stopover we stood ne bakolanga batero kola na imira gulu natandika okuzina kati bwe yazinanga nga pulling crowds z'abantu abantu ne bajja nga bangi so natandika okwogera yatandika okwogera first of all when I saw picking an interest yatandika okwogera he had a strong voice nga eddoboozi lye licommandinga nga eddoboozi lye liraga there was a man in the inside of him mulimu omusajja mu ye nga ate byayogera bambi byamagezi ne mutunulira ng'ayogera okay yes ebyo ne biyita kati ekyasinga okuneewuunyisa nekitwala omutima gwange okuba nti muteekako ebirowoozo yatuuka time nga olina of course our manifesto ye byagenda okukolera abantu biki bwe bityo kati alina point we yatuuka n'agamba nti agenda kukolera abantu roads enguudo embi zamuleetera obulabe biki olwonna ze ndaba muntu as in full nga simanyi nti oba yatuukako obulabe bwonna oba kino kubanga ne bw'aba atambula okuggyako ng'omumanyi oyinza okulowooza nti omusajja alina amalala atambula amenyekamu naye nga no okitegeera okujja nga ye yakwegambidde banga gwe ddala omumanyi so all this time ebyona bwe twabiyitamu naze naye simanya naye mmanyi nti talina buzibu bwonna kati nga bwe ngambye nti ekyasinga okutwala omutima gwe n'omuteekako ebirowoozo atuuka okwogera ku point y'enguudo n'agamba ngenda kukolera abantu enguudo embi zantuusako obulabe kati okugulu kwe yalina kuno kwali amputated yali asobola okujjako kati mu kwogera n'agamba narrate nga bwe yafuna accident kati kyava yajjako okugulu kuno n'akugirako ddala n'akwanika mu bbanga bw'ati n'agamba abantu nti oluguudo lwantuusako obulabe accident egyo yali afunye kwegamba omutima gwange gwekanga nentunira omusajja ono nga ndabira ddala musajja mugumu ebintu byali akola nga toyinza nakumanya nti yatukibwako obulabe abantu ne bajja bangi aposa abantu bali bafiringa piti biki naye nga ye teyeesaasira yakifuula nga testimony okugumya abali mu buzibu ng'obwo
n'okutegeeza abantu nti newo tuseeko akabenje it's not the end of life wabwira story nga bwageneratinga ne bwe yali ku kitanda era yakolerangawo ssente nga kuba plans he's an engineer kati ekyo ne kiyita n'atuuka ku point eya sports n'agamba nja kuwagira nnyo sports nkola kino mpuga mvuga eggaali z'empaka biki kati abantu ebikonde byonna by the way yali musajja nga wa sports nnyo kati bweyogera ku kyeggaali abantu abaali awo wansi nibagamba tekisoboka biki kuba babalabye nti okugulu kuno okumu kwaki akwambala mwambazi nabagamba nti kale muleete eggaali turesinge ne baleeta eggaali bbiri waliwo omwami omu yali alina eggaali eye then bamuleetera endala nakkirira okuva ku kimotoka wansi bwakyambuka bwakikiira naye alina okugulu kumu okuli artificial ndaba omuntu komagwe sitegeera nga netaga little more time omu understanding ali made of wala mujja kunsomera mbitabula oluganda lwange nalwo si lulungi bamukola muki okitegeera n'akwata eggaali noono omwami eyaliwo ne baba settinga off ne bavuga eggaali yaleka omusajja range empanvu nnyo buli omu n'akwata ku mutwe ne ngamba oh my god omusajja ono kwegamba saamutegeera naye nga buli kye yakolanga kyasikanga omutima gwange alaba ninye kweganziuka emisinde buli kimu kikola ekyo tekisigala mu mutima gwe bwatyo yanyumiza oluvannyuma naye nange mwegombire bavuga mu motoka agenda okulaba nkwate ate kutte motoka nze bavuga bazuwaka naga nti bane musajja oyo ate nga alaba n'ekitiibwa kyennyina okitegera bulungi ekitiibwa nga twekiri galaba musajja ndi presentable bwatyo naawe ne tubanga nasiima era ne mugati fuka bamukwano twasoka kufuka mukwano naye ndaba nga yali anywa omwenge naye nga n'akyusibwa ndaba nti mukyala ono akyusibwa atereera n'atereera kati mukyala ankoledde ebirungi enfaafa tukolera wamu era yamanaginga ebyobugagga byange byonna yabimanaginga byenkoze naye byaffe babiri n'abaana baffe so challenge twafuna gyenafuna mu time eyo Ronia of course yambuza babadde olina boyfriend bishire mugamba yes I had a boyfriend blah 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 naye twa separating then as already mutima I already had a crush on him then chava yangamba nti kati obadde bwongambye nti mikwano gyo gye gikuleetera ogenda maybe ne mugenda mu mazina ne mukola ki how about I replace your friends ne mutima gwange ngamba osityo how about I replace your friends ne mugamba okuba replacing otya nagamba nti since ogambe toyina boyfriend can I act as your boyfriend kati mutima gwe ngamba kati labo nalimbya acting nga tezijagala ngambire eddala ekintu kyennyini mbulamba bwakyo aye nangamba mbubyako acting ne ngamba bannange ne ngamba kale tujja ku acting tusaba osobola otunokolerayo kyotali erabira mu relationship yamwe eyo ng'etandika namugamba nti kwega tweyagala nemugulya kikyendi nenga nemusajja mulema onjagadde nga bwendi nti kwagadde nga bwoli nemubulya n'ebirala netwekebeza netwezuula nti fena twali balamu twekebeza ebintu bingi okitegera bulungi naye tulina olunaku naye luza lwatera okwogerako simanyi balbuulidde twanyigagana tumala kumpi mwezi mulamba tetwogera golwa ki ekibatabudde njagala labo oba emboozi enene oba nti abijjukira naye wasanga mukwano gwo lwaki kubanga kyanyigirizanga nga ffena tusirise era kolo twakkirizaganya nti okusirika kikosa tosulanga tukoze eki teweegize kubanga kyannumanga muli nga wankolako ne mu buliri nensemberayo
netumala omwezi munamba nga tetwogera kumpi mwezi munamba. Birthday yange bali birthday yange etuuka ajja akolaki andeta kawala kamba abaana tebansavinga mmere ya bulijjo ajja n'enkoko bagisavinga kuliko kaadi akati yena adda mu kinaabiro n'anaabo kati kaadi eno nengisoma nesooka neneegira naye nengisoma agenda okulanga baliwo ali mpanvu nnyo nga yenenya nempulira omutima gwange gukutuse. Nali nyambadde makooti oba masuuti kiki ndina mataayi namusanga mu kinaabiro ne muhakinga nga yena jjudde ebyovu naye nga sagana kumanya byogamba ndaba akakanyiza omutima gwange ategedde ensobi. So abafumbu mulemenga kusuza oba kusirikanga nnyo newabawo n'omu ku mmwe enenyeza munne naddala ng'ozudde nti wakoze ensobi.